Essula ya 32. Awo lwatuuka mu mwaka ogw'e12 mu mwezi ogw'e12 ku lunaku olw'omwezi olw'olubereberye, ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, tanula okukungubagira Falaawo kabaka w'e Misiri, omugambe nti, wafaanaanyizibwa empologoma ento ey'omu mawanga, era naye olinga ogusota oguli mu nnyanja, n'owaguza wamu n'emigga gyo, n'otabangula amazzi n'ebigere byo, n'oyonoona emigga gyago. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, ndikusuulako omugonjo gwange n'ekibiina eky'amawanga amangi, era balikuvuba n'omugonjo gwange. Era ndikuleka ku lukalu ne nkusuula ku ttale ebweru, ne nkugwisaako ennyonyi zonna ez'omu bbanga, naawe ndikukkusa ensolo ez'omu nsi zonna bwe zenkana. Era nditeeka omubiri gwo ku nsozi, ne ngijuza ebiwonvu obugulumivu bwo. Era ndifukira ensi gy'owugamu n'omusaayi gwo, okutuuka ne ku nsozi, n'ensalosalo ziri kujjula. Awo bwe ndikumalawo, ndibikka ku ggulu, ne nfuula emmunyeenye zaamu okubaako ekizikiza, era ndibikka ekire ku njuba, so n'omwezi tegulireeta kwaka kwagwo. Ettabaaza zonna ez'omu ggulu ezaakaayakana ndizireetako ekizikiza waggulu wo, ne nteeka ekizikiza ku nsi yo, bw'ayogera Mukama Katonda. Era ndyeraliikiriza emitima gy'amawanga amangi, bwe ndituusa okuzikirira ku mawanga mu nsi z'otamanyanga. Weewaawo ndikusamaaliririza amawanga mangi, ne bakabaka baabwe balitya nnyo nnyini ku lulwo, bwe ndigalula ekitala kyange mu maaso gaabwe, era balikankana buli kaseera, buli muntu ng'akankanira obulamu bwe ye ku lunaku olw'okugwakwo. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, ekitala kya kabaka w'e Babulooni kirituuka ku ggwe. Ndigwisa olufulube lwo n'ebitala eby'ab'amaanyi, bonna bantiisa b'amu mawanga, era balinyaga amalala ga Misiri, n'olufulube lwayo lwonna lulizikirizibwa. Ndizikiriza ensalo zaayo zonna okuva awali amazzi amangi, so n'ekigere ky'abantu tekirigatabangula nate, so n'ebinuulo eby'ensolo tebirigatabangula. Kale ne ndyoka ntangaaliza amazzi gaabwe, ne nkulukusa emigga gyabwe ng'amafuta, bw'ayogera Mukama Katonda. Bwe ndirekesaawo ensi y'e Misiri ne ngizisa, ensi eteriimu ebyo bye yajjulanga, bwe ndifumita abo bonna abalimu, kale ne balyoka bamanya nga nze Mukama. Kuno kwe kungubaga ku balikungubaga, abawala ab'amawanga balikungubaga bwe batyo, balikungubagira Misiri n'olufulube lwamu lwonna bwe batyo, bw'ayogera Mukama Katonda. Era olwatuuka mu mwaka ogw'e12 ku lunaku olw'omwezi olw'e15, ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, kubira ebiwoobe olufulube lwa Misiri, obasuule wansi, ye n'abawala ab'amawanga agaayatiikirira mu njuyi ez'ensi eza wansi, wamu n'abo abakka mu bunnya. Osingaani obulungi, serengeta oteekebwe wamu n'abatali bakomole. Baliggwa wakati mu abo abattibwa n'ekitala, aweereddwayo eri ekitala, muggyeewo n'olufulube lwe lwonna. Ab'amaanyi ab'obuyinza balyogera naye nga bayima wakati mu magombe wamu n'abo abamuyamba, baserengese, bagalamidde, basirise, abatali bakomole abattibwa n'ekitala. Asuli ali eyo n'ekibiina kye kyonna, amalaalo ge gamwetoolodde, bonna battiddwa, bagudde n'ekitala. Amalaalo gaabwe gateekebwa mu njuyi ez'obunnya ezikomererayo, n'ekibiina kye kyetoolodde amalaalo ge. Bonna battiddwa, bagudde n'ekitala, abaaleetanga entiisa mu nsi ey'abalamu. Eriyo Eramu n'olufulube lwe lwonna nga beetoolodde amalaalo ge, bonna battiddwa, bagudde n'ekitala. Abasenga si bakomole mu njuyi ez'ensi eza wansi, abaaleetanga entiisa yaabwe mu nsi ey'abalamu, ne babaako ensonyi zaabwe wamu n'abo abakka mu bunnya. Bamusimbidde ekitanda wakati mu abo abattiddwa wamu n'olufulube lwe lwonna, amalaalo ge gamwetoolodde. Bonna si bakomole abattiddwa n'ekitala, kubanga entiisa yaabwe yaleetebwanga mu nsi ey'abalamu, ne babaako ensonyi zaabwe wamu n'abo abakka mu bunnya, ateekeddwa wakati mu abo abattiddwa. Eriyo Meseki, Tubali n'olufulube lwe lwonna, amalaalo ge gamwetoolodde, bonna abatali bakomole abattiddwa n'ekitala, kubanga baaleetanga entiisa yaabwe mu nsi ey'abalamu. So tebaligalamira wamu n'ab'amaanyi abagudde ku batali bakomole,
abasse mu magombe nga balina ebyokulwanyisa byabwe n'ebitala byabwe nga biteekeddwa ku mitwe gyabwe n'obutali butuukirivu bwabwe buli ku magumba gaabwe, kubanga baabanga ntiisa eri ab'amaanyi mu nsi ey'abalamu. Naye olimenyekera wakati mu batali bakomole era oligalamira wamu n'abo abattiddwa n'ekitala. Eriyo Edomu, bakabaka be n'abakungu be abateekeddwa mu maanyi gaabwe awamu n'abo abattiddwa n'ekitala. Baligalamira n'abatali bakomole n'abo abakka mu bunnya. Eriyo abalangira ab'obukiiko obwa kkono bonna n'Abasidoni bonna abasse n'abo abattiddwa, newaakubadde nga baaleeta entiisa olw'amaanyi gaabwe, bakwatiddwa ensonyi era bagalamidde nga si bakomole wamu n'abo abattiddwa n'ekitala, ne babaako ensonyi zaabwe wamu n'abo abakka mu bunnya. Falaawo alibalaba n'asanyusibwa olw'olufulube lwe lwonna, Falaawo n'eggye lye lyonna abattiddwa n'ekitala, bw'ayogera Mukama Katonda. Kubanga ntadde entiisa ye mu nsi ey'abalamu, era aliteekebwa wakati mu batali bakomole wamu n'abo abattiddwa n'ekitala, ye Falaawo n'olufulube lwe lwonna, bw'ayogera Mukama Katonda.